funa bwe baakantema it was another story. Kyangu nnyo ddala okubeera nga kiba kikwanguyira okubeera nga oguyita musujja nga tekinnakutuukako naye bwe kimala okutuukako ate awo woolabira ebirala. Kati lwaki ŋŋambye njogere ku kino? Alani experience gye mbaddemu bukyanga ntandika naawe bwe najja ne nkutuukirira, Alani nali mu mbeera mbi, bantu mmwe nali mu mbeera mbi. Sirimu bwe bakugamba nti aluma, alumira ddala. Alumira ddala. Aluma atya? First and foremost, alina signs ye z'aleeta. Alina state mwakuteeka. Nobeera nga tomanyi, nobeera nga ŋŋambe ntya, alina state gy'akuteekamu, nobeera nga tokyekkiririzaamu gwe nga ggwe. CRUZ exclusive gwe mukutu kosinzidde okubanga ate otulabira. ALLANCRUZ gemanya nyongera okukwanizaako yonna gy'otulabira. Tuli ku mukutu CRUZ exclusive. Tuli proudly powered by Marus Bridal Center. Bano bagamba ogenda ali ku Anet Plaza. Osobola okubanga ate weefunya gomesi ez'omulembe, mishana gya mulembe, bitambaala, ate ng'eno December naddala abagenda mu mikolo, package eri bulungi nnyo. Ennamba gy'olaba waggulu awo eri mu black, gy'oba osobola waggulu awo eri mu black gy'oba okubako, osobola okubanga ate omufuna bulungi nnyo Marus Bridal Center. Mukyala mulungi, omujjukira bulungi nnyo ku nsonga za Suzie, yayimirirawo nnyo ku nsonga za Brisha nga tutandika yali yimirirawo nnyo, so tumuwagire tusobole okubanga ate tufuna gomesi ez'omulembe, ate ng'era mukyala mulungi awagira abantu. Masaawo nja kuba muleeta anyumye ku nsonga z'abasenga, ayina obuntu bwe yakola obw'abasenga awo ku Anet Plaza, era waggulu awo ebintu by'abakyala ebyo bya polling abimanyi nnyo. Mujja kuba mumwebuuzaako senga Marus kawoomera. Kale olunaku lero ku show ninako mukwano gw'abangi nga mumumanyi bulungi nnyo, bangi nnyo mutera nnyo okuŋŋamba. ALLANCRUZ, she's an example to many. She's an example to many. Ayina ebigambo bingi nnyo byayinza okugamba avuga. So olunaku lwaleero ndeese mukwano gwange ono asobole okubanga ate atubuuzaako, n'oluvannyuma ayina topic ye gy'ayagala okudiscussinga eri abavubuka. Mbadde njagala kiteeka mu nkola buli week awandiikengayo topic, muwenga airtime wano asobole okubanga ate asomesa abavubuka mu nsi eno. Ayina ebigambo birungi nnyo abavubuka bye basobola okubanga ate bawuliriza ate ne babanga ate bafunamu. Naye kasooka atubuuzeeko n'oluvannyuma tutandikire awo nnyini awo. Buuza kuba tulaba n'oluvannyuma tutandikireko awo tusase okulaba. Abatulaba bannyabo ne bassebo balamusizza, musibye mutya bassebo, musibye mutya bannyabo. Mbeebaza nnyo okubeera nga mungoberedde ne mugoberera ALLANCRUZ okuva ku ntandikwa muze mundaba. Ekitiibwa nkiwa Katonda era nammwe mbeebaza. Mwebale kuba na mitima mirungi, ate nnyongera okubeebaza nti temukomanga ku nze. Tusigale nga we share nga twagalana kubanga ogwo omukwano gwe guleeta unity mu bantu. Yes. For the very first time akulaba omulundi ogusooka, ng'oli akulaba omulundi ogusooka, mweyanjulire briefly omweneka historical. Oli akulaba nga gwe mulundi gwo ogusooka. Amanya gange nze Asimwe Grace, era nga abasinga bampita Susan, lyerinnya lyenkuze bampita. Naye nga ndi muwala n'emyaka 24. I have a baby bamita Abdu. N'ekirala I'm HIV positive, and I'm proud to say that because I'm living a positive good life right now. Era briefly my story, I met someone who I loved so much when nali ndowooza nti yali malayika gyendi. But later on, bye nafunamu byali birala. Nali muwala muto, nakola ensobi nnyingi mu bulamu bw'ensi eno, but at the end, my story was not good. So, nali yagadde omuntu ayige
ku story yange eyo ofune gwe kyoyigamu kubanga nakomeera nfunye akawuka of which I'm not sijja gamba nti nejjusa naye nti namanya ensobi zange emabega kakati I'm living a better life. Yes. Wow, that's good. So olunaku lwaleero bwe tubadde tujja ku mpewo nontegeeza noŋŋamba there is a topic gye wandyagadde okukwatako naddala nga abavubuka bajja kufunamu ekyokuyiga kinene nnyo okutwalizaamu abavubuka bali mu kukula mu guno omulembe bo bakula bagamba tebeefiirayo era abamu bagamba nti AIDS alumanga malaria musujja abasinga tebafaayo abasinga abawala bakyengise abasinga abalenzi bakyengise buli omu akitwala nti bino bintu byakuzanya buzanyi ozanyako buzanyi so nze nali gambye kyena badde njagala okwogerako olwaleero badde njagala kubuulira ku bantu bano nti topapa si buli kimu nti olina okukipapira. Yes, mu bulamu bw'ensi eno there is a lot of things we do not know. Ate some of us tuli mu state gye bayita sijja giyita ignorance Alan naye nja kubeera nga kanjiyita ignorance kubanga ignorance kwe kubeera nga tomanyi ku kintu tomanyi tugambe let me give an example in my very state mu kusooka nali mmanyi Sirimu nga nange era njiwulira nga abalala Sirimu naye ate bwe namala okiyingiramu ne mmala okumufuna bwe baakantema it was another story. Kyangu nnyo ddala okubeera nga kiba kikwanguyira okubeera nga oguyita musujja nga tekinnakutuukako naye bwe kimala okutuukako ate awo woolabira ebirala. Kati lwaki ŋŋambye njogere ku kino Alani experience gye mbaddemu bukyanga ntandika naawe bwe najja ne nkutuukirira Alani nali mu mbeera mbi bantu mmwe nali mu mbeera mbi Sirimu bwe bakugamba nti alumira ddala aluma atya? First and foremost alina signs ye zaleeta alina state mwakuteeka nobeera nga tomanyi nobeera nga ŋŋambe ntya alina state gyakuteekamu nobeera nga tokyekkiririzaamu gwe nga ggwe okuva wali we bakugambira okimanyi nti Alani at least wabeerawo obeera mu state nga tomanyi ku kintu ku Sirimu kyo kyenalaba wakiri basooka ne batuleka ne batakugamba naye olunaku lwe bakugamba n'oba ng'oli otya wabeerawo kali ak'entiisa entiisa eriwa ŋŋenda kufa ebyange biwedde banandaba batya ye ne bwe naafa biki ebiddirira ye abagenda okwogera bagenda kugamba ki? Obviously omanyi bye bajja okwogera binaba birungi abadde mwenzi n'oba badde toli mwenzi Sirimu abasinga bakicrowninga ku bwenzi abasinga bakicrowninga nti obadde malaaya okuba nnyo pate abadde agenda nnyo mu biduula abadde abeera nnyo n'abasajja abadde akola atya bwati ne bwati. Yes, people crown it just has a bad name. It shows to you afudde kawuka bannange okitegeera. So Alan simanyi oba omuntu ali eyo asobola okitegeera naye nze akibaddemu nsobodde okukitegeera Alan. Bantu mmwe musajja gwe okimanyi nti osobola okukeera ku makya nga toyina kawuka naye olweggulo nonnyuka nako. Okimanyi ekyo nti osobola okukeera ku makya Alani n'ova ewaka bulungi nga toyina kawuka nga you're fine naye later in the evening nonnyuka nako.
otya. Tugenda ne tukola ebintu ebimu ne tulowooza nti kino kintu kitono nnyo naawe. Kino ekyokukwana oli mwami eyo ofunye omuwala ogenze mu loogi. Kasente ko kokozesezza okatutte okasasudde mu loogi ogenze in fact olinga asasudde akawuka kakole ki kajje. Bakadama I always see bakadama TikTok ntera okulaba stories. Bambi omwana abeera eri ng'akola akasente ke n'akakuŋŋaanya mpola mpola n'asonda obusente bwe ku kyeyo. Bwadda wano ng'alina omuntu gw'ayagala, bwadda wano n'alinkinga up n'oyo omuntu. Jjukira oli omuntu ebadde long distance relationship, okitegeera. Oli much more in love, olaba muyina strong attachment. Omuntu ono badde omusindikira kasente buli kanaku akuceekingako wasuza otya bebi oli otya bebi, naye togenda kwekebeza naye kubanga oli mu love. Ate love eno eyina engeri gy'ebika amaaso gaffe gano. Alan, I've been in love before. Suzie customer. Abaana abawala Alan omwana omuwala bw'ayagala nga wayagadde omuntu oyagalira ddala. Mpozi nga tomwagala. Omwana omuwala bw'obwanga you truly love someone, this is the very person gw'otagenda kusabanga ssente nnyo nnyo, omwagala ku mutima. Ne waba musajja, but I'm talking this out of my own experience. Omuntu ng'omwagala ofiirawo. Nze the father of my dad, of my baby, namwagala sina kyesaakola kebeere keeki nga njigula mu kajuisi. Yes, mu juisi. Byenjogera bituufu. Ng'okola surprises zino, surprise ataaka za birthday party. Bajja kugamba ab'okumukwanako edi kuba we nakoleranga. Wamma musokomuleke maaro ogenda kutuno n'emboozi. Wamma sokoleke ng'ogenda ng'ogula keeki. Nagulanga keeki nenjireeta nga kuliko tugambe nga twanyizeemu nga tulina misunderstanding nenkerako I love you my sijja mwogera erinnya lye ne baliteekako. Yes, ebimuli ebyo n'oteekamu kasente. Bintu bya ekimuli kya ssente. Kya ssente nogenda kati ng'oba olukumi n'obuzingamu n'oteekamu booti bintu bya dda. Yes. Wabikola dda Suzie? Nabikola ku mukwano teri atanjulira n'oyambala akagoye tewali lugoye lw'essaayambala mugende mundabe ku Facebook account yange si bwe nti bwe nali. Naye oyo gwe weemaliramu mukwano, love will take you afar. Love sebangi. Yes, sibagana kwagala, but love responsibly nga ne senses zonna ozitaddemu. Ng'ono omuntu okakasa ye muntu omutuufu. Sitogenda because anze mwagala. Yes. Gwe true love yakuleetera obuzibu. True love namwagala. Naye akimanyi kuba yaŋŋamba naawe wakisussa nnyo. Waliwo yaŋŋamba wakisussa nnyo neŋŋamba zino pajama zino ez'abasajja zino boxers. Yes, nazigulanga nezireeta. Kino ekifaananyi kino nze bino byonna byenjogera bwe mba nnimba abali eyo abamanyi bajja kunjulira. Bino ebifaananyi bino art nga mbikuba n'enkiteeka wali. Suzie wali osiiga ebifaananyi? Naye sisiiga. Nalinga ngenda ne ordering ebyo ebifaananyi mu bizinesi ya juice. Bizinesi yo mojja akasente? Mu kasente ka juice. Mwenzija nenja nekuba ekifaananyi ekyo nenkimuterawo surprise. Akakoko lukira yali musiraamu mu Ramadhan, empuuta bagita mpuuta yagiwoomerwanga nengula olusaniya awo ku Mambo
nawo ku mambo walingawo enkoko olusaniya masa amase nenkola akajuisi kange waliwo buno obukopo obubeerako akasandikira awo mu kikuubo ng'okayina olweggulo zigenda okona ssaawa emu ng'omusiraamu juisi abamu obuseko obwa colors nga bwenyola buti agenda okwaziina omusiraamu agenda okwaziina nga nze akamere nakataddewo nakaleese edda wali ku mukwano akedi nayagala omwana mulenzi oli nayagala mwana mulenzi era nga ali bweru nga nze abavubuka bawo ku mukwano bagamba oli kumuyaaye oli yayinayo n'omuzungu nebagamba ondeke nde nekumidde gundi wange sijja mwogera linnya olaba n'erinnya njagala dyogera naye Bambi kyenafunamu ssaawa ya kakati Bambi saali yagadde mwana omuntu omulala yenna akiyita yakugamba munaye wayagala nnyo n'okola otya wakisussa namwagala nensukkawo nga yakigamba olwo omaze okamutema naye nze sijjukira kateeteeyi ki ke yali angulidde mu kumwagala ze nateekamu Suzie va mu muzannyo naawe yes I'm saying a true story bwe mba nnimba mba kati ngambani webali ku mukwano abamanyi era nze even when I'm sikyatya omukyala yali mugagga nnyo juzi yankubira nga yeye akalaba emboozi yo nangamba Alan oyo omukyala yali ankolako make-up omulungi ennyo mu kibuga awo nangamba Alan me I'm not a poor person but that young girl used to do good make-up yes nze Alan nali nyambala Shasha's Closet kati ntuulaawo n'endoosa Shasha's Closet wali Garden City kumpi ne Brian's wali ng'oyingira engoye ez'ebbeeyi ne nyambala nde neteekangamu ssente ladies yangu yanjigiriza make-up ne ngendangayo ne bankola make-up ebifaananyi byange ngenze mbijjayo kale right now kubanga bino ebifaananyi birina engeri gye psychologically byekutokyaringiramu kati nti atodda ku byono ogamba kale nali ndabika bwe nti ebyo sikyayagala ate bikola kati ndaba bya mu maaso kati ngenda kunyirira n'okusinga wali so I picked them memories ezo nasooka nezita ebbali yes neŋŋamba kati this is who I am how am I bettering myself tomorrow but I did all that because of love and I know there is a girl there waliwo omuwala kati akabira musajja amukyayi naye nga tomanyi kyowonye because we are all victims of disappointment yes tomanyi Katonda kyakuwonyeza move your life ng'obalirira bagamba Alan nze kye namanya bino byonna nga bintuuseeko ate oba okulwala kulina kyekunjigiriza Alan kubanga gwe ndowooza gy'olina ku bulamu ndowooza si ye yange nja kujjulira ne wano ewaka nze bwe ndaba ng'ekintu kiddugala oba nga tewanabye mu ngalo tugenda kulya kintu gamba mune sigenda kirya bulungi why my life is very volatile right now. It's very what? Very, very volatile. Vulnerable. Era it's the same word. Nti liringa G. Ejji bwolireka bwoti ne ligwa ku tayiro zino oba wansi lyatika bwatisi terinza sigalawo ate nze bwe njatika okwatika kwange kufa kuzikirira essaawa ya kakati kati second chance gye nnina yakukwata bulamu bwange bulungi ndidde ki nyambadde ki ndabise ntya kati oli ajja okuvaayo n'agamba mukwane tekinkoona kiba tekikyankoona of which waliyo omuntu ali eyo yakeera nagenda mu kiduula nagenda noono njagala ejja ebiri gy'onoonya ogenda kuteekamu nnyingi nnyo ng'ommira eddagala ejja ebiri gy'onoonya oyo agikusuubiza gwotanaba kwekebeza naye genda weekebeze ate kati wazzeewo n'obuntu obulala Alani obw'okwekebeza
va ku strips zibadde ngawo kale ate ba boyfriend abasinga Alani kati agamba nedda lina tulako ku boda ne sharinga kuno nembuzo omwami oyo ne mubuza sebo wali wekebezaako nangamba nze nekebeza buli lunaku nze mbeerawo ne bu strip bwange bali ne mugamba kirungi bwobanga weekebeza nze preaching esawa ya kakati waliwo obupya yes and I'll make another video showing you how we twekebera na buno but these ones are real nalabyeko ne mwami Senoga yabogeddeko kati nange last time when I went to the hospital I went for that study nesuka nentula mu session so kembuyige ate bobulaga accurate there is some good accuracy more than the other strips zimanyi okulimbalimba dinobeero inamu infection era zisobola okulaga nti olina akawuka UTIs yes but there are better ones right now obuliko strips tugende tuzitabali yes so oyina statement gyoyogedde Suzie nze yasinze okunkwatako nongamba gwe wagenda okubalabalamu ebitabo nga walaayi musajja tali eyo talina ye kyataddemu yadde zero yes ate no kyenjogerako waliyo n'omukyala ali mu bufumbo essaawa zino nga yateekamu nga yeemalidde mu mwami naye nga tamanyi mwami ono gwe yeemaliramu yagenda n'okuleeta akawuka bantu mmwe Alani n'omusiimuulira n'oyoza engoye n'omuwerokaminga neweekuuma n'okola ki you're very innocent kumbe ye ali eyo atakula aleeta ye wamala you feel a victim si buli omuntu alina obulwadde bambi nti aba yayagala yes sometimes buva mu mistakes etuba twakola mistakes omwo twalibadde nga tulaba bannange muyige leka tuyigire ku balala nze kale saafuna chance eno eyigira ku balala in fact story ya Mr. AIDS nagirabanga mu bitundutundu nakajjanji male ejo nayo nanjimale wabula namulabanga nnyo nga sooka eringa bw'abanyumya olabira ddala omuvubuka egamba ebyo bya Sirimu I do not put all my attention there. At on World AIDS Day, 1st December, TVs ezisinga zonna zibeera ku ebyo. Boogera n'ennyimba ze bakuba fire bongole lutaaya biki weebito kitegeera they are memorizing the day but it's an important day for us and big up to all those people that are positive weeyagale obulamu okyalina okyamira akadagalako n'omukisa gwe twalina twafuna eddagala Alani kati singa nabufuna luli olaba nze nalaba story ya Eyamusiga wagirabako yes. nga ali mu kukkiriza nti he is positive nze nali sikikkiriza naye eri ebintu ebimu byokutuna noga bannange ebintu bino bya ddala yes ate abantu balwadde Alani n'ekisinga okunsanyusa be bantu abakeera ku makya n'okkiriza nti ndi mulwadde ate n'otasiiga ate waliwo n'abaana nali mmanyi mu kusooka nagamba muno mu Uganda kyaka kati nze muto alimu kati yayogedde ku kino ngenda kola ntya negative comments ezaava waliwo muyaye yankubira muyaye gwe nkwagala nnyo bambi ndowooza olaba akanyiriro omuyaye yankubira essimu nangamba mukwano weekolangako makeup nze bwe natundanga makeup ab'omu mukwano banjulira nayambalanga nayina figa va ku bino nayambalanga nengendaka ku Horizon Vibe Martha Yuji omumanyi omuzinyi dansa mubuuze kunze mubuuze Susan do you know Suzie Cash ajja kubuulira ku Horizon Vibe ne Calvin entertainer nga ffe tuboostinga sheeyo okitegeera nga tuba twambadde ebiriko inonoonya olugoye oluliko mukwano
okitegeera omusono n'olumba n'oyambala bulungi kamera nezikulaba ofuba okulaba kamera zizze wooli vibe nga yeeyo. I used to do nga ntunda juice nze ndi mutunzi wa juice naye ntunze nta juice ndabikaayo ndowooza njogereko ne Calvin lumu ogendeko ko Horizon Vibe kwegamba ndabikaayo nga bw'olabika bw'oti nga nkola makeup ngenda ne bankola ka makeup nezijja netunda juice abatakisi abaawa bonna mbaguza juice nga teri atanywa juice wange era zigenda owera saa meka nga juice yawedde mudda ne mumyaye yankubira akasimu wano juice luno nga ndwadde nga ndi wansi wano ndowooza alaba munsitudde yali Kimu yali ansitudde nagamba guli mulambo guwedde ndowooza nankubye esimu nangamba nekawala gwe wanywesa juice wo nga jjudde Sirimu twali twakamala na show nengamba bikira Maria yagamba atya muwanywesa juice wo kyokka nga jjudde Sirimu yali ayongerako nze nenzijjako essimu ate omuyaye namwina mu ssimu ng'ate yali ampagira bakasitoma nakati nno manya gundi zaabwe zikyali mu ssimu kasitoma juice bonna bamanya bwe yakubira essimu ne yeeraga so mumanyi mumanyi naye muyaye wonoddamu okundaba ate oyinza n'okunjagala nze nkukakasa kubanga Sirimu nga gwe bw'omulowooza kano akawuka nga ffe bwe tukalaba. It is just you waking up in the morning nokkiriza kino kibaddewo kati kanyimirire nate nga Bobi Wine bwe yagamba ogudde wansi obuzibu bwa kusigalawo naye bw'oyimuka n'ovaayo ate oba mulala nnyo. Yes, believing in yourself. People will like you for who you are. Nezino ennaku z'omaze ng'ofaanana bw'oti wali ofunyeyoko omuntu n'abavubuka abakwana abatatuuza mibiri gyabwe. Alani wano anti onsanga waka. Ojja onsange nga ŋŋendako mu ddwaliro. Nyumiza Suzie. Yes, ojja onsange nga ŋŋenda mu ddwaliro. Nyumizayo ka story ng'ogenda mu ddwaliro onewe kabakamu. Tewali musono gwe sijja kwambala ng'era bwe nali bwe ngenda okubeera. So obulwadde abaali balowooza nti obulwadde bwammalawo era mbu nali ntya. Yes, I was bwansuulako wansi but I woke up. Kuba waliwo abantu abalungi nga gwe Alani, waliwo abantu abalungi abaali abampa ssente ne banzijanjaba mama Marus andisiza anyweseza ampadde buli kimu nina emirembe gyange ng'omuntu. So why don't I watch see waking up nange lumu nembeerako omuntu ow'amaanyi golooza akawuka kakusuula busuzi kufa ababoda bakusiya teri amanyanga msisoose kugamba nti nno mukwano nina akawuka va ku sikini yange mbumbuki ate ne ka sikini kange ndowooza mukalaba kagenze katereera va ku biri luli obulungi bukuluma luli bwe nali mu denial state bwe nali mu denial nga ngamba video ndowooza mwagiraba munaye Alani waliwo we tutuuka ffenna tulina ups and downs waliwo time wootuuka n'ogamba nga gwe Alani n'ogamba kino kigaanye oba omuntu nakomentinga ekintu n'ogamba kino kituuse wano oba ne bakuwandiikako ekintu ekinene gwe naawe n'odda wali n'ogamba anedda n'ogakaaba mbalabyeko n'abo abanene bakaaba so sinze asoose naye bavaayo ne bakyusa ne batandinga life around nga sikubuulidde nti ndi mulwadde toyinza kumanya I've gained weight. Kulabye leero weesaze ekyoya. Ekyoya kibeerangawo. Suzie kitegeeza ebintu by'emisono obimanyi nnyo. Era maaro yakubulamu bubuzi. Takutegeera butegeezi. Yes. So, topic yange sagala njiveeko. Topapa muvubuka gwe. Weetegereze bulungi. Genda bakukebere. Obulamu bunyuma nnyo ng'omanyi bw'oyimiridde Alani. Obulamu bunyuma nnyo ng'omanyi nti nze sijja kulya kino ndi bwe nti.
sijja kukola kino ndi bwe nti naye oba tomanyi ng'oli awo gw'omantala bumantaazi akututte yatwala no. Why are you living yourself? How about your future tomorrow? Omanyi Suzie, oyina akantu ke wanyumyako back then. Oyina akantu ke wanyumya. Waliwo omukyala n'aŋŋamba nina bawala bange. Ne muwala wange atoloka ku ssomero. Naye njagala omwana oyo ate ng'omwana wa nfolowinga nnyo njagala nnyo aganye entu y'okuzanya ffimu. Nanga ne Allan bw'oliddamu okusanga Suzie mugamba dde mwanyumye kasitoora ako kuba omwana wange gwe gwafolowinga alaba nnyo ebintu by'omusanga nnyo ng'alaba omuzadde oyo ali London naye omwana we afolowinga nnyo ebintu. Kati lumu wanyumya akasitoora k'okutoloka ku ssomero kati n'aŋŋamba omwana wange yakalaba bwe yakalaba nga katuuse nga tulina yawo mu ddiro omwana n'akendeza volume kubanga wali oyogera ku ntoloka na biki byali bikutulusa. N'aŋŋamba naye nkusaba bw'oliddamu osanga Suzie gamba Suzie addemu anyumize abavubuka kasitoora ako. Allan nali nsoma nze nja kwebaza Katonda si kwesoma ne ba OGs abali abafollowinga gye balimu ebale kunfollowinga Bambi nakunjagala both primary ne secondary ate aba primary munaye beekolamu n'omulimu beekolamu omulimu abo abaana ne bajja tebajja naye basindika obubaka gyendi primary mbeebaza nnyo nali head girl awo ku Railway Primary School opposite then ne senior 4 nasoma senior 4 nakolanga bulungi nezija ku Kennedy nasomerawo from senior 1 up to senior 6 nenkola bulungi mu senior 4 neneeyongerayo Kennedy ne baddamu ne bampita naye nga nva mu kyalo Allan Kanungu gyenva nenyinya baasi nenzija paka Entebbe Road Kawuku ku Kennedy wano. Bazade bakuwa ssente baweerera balinga bazadde tebaali nnyo kale nti baalina nnyo naye my dad ku kintu kye bayita okusoma yakola kya muwendo nnyo yampushinga era n'oluzungu lw'oyogera yali mukambwe nga ye muneyo nataze nakagaati naye aze kucekinga bitabo byo era nga bagamba daddi wa muhayinkaze nickname daddi wa Susan yazze omupoliisi ngagamba go and bring your books nenzireta na checking lwaki wagudde wano nga nze nabadde first nze nasinze mu kiraasi naye nanvuma nanjombesa nakola ki natabuka naye nga wakoze bulungi weebuuza omuntu afuna wali mugezi nnyo Susan wali eri nali mugezi mukama weebale taata ekyo wakimpa ekyo yakimpa na mutima ogugumu n'abaana bensomye nabo abasinga bajja kunzijulira for that. Yes, nakola PCB stroke subsidiary math at HSC. Yes. Wakola subsidiary math? Yes, sub math out of 20 points nga zakatandika ezo. Yes. Wajjayo meka? Najjayo 15. Wali mugezi. Wakola PCB? PCB Kalamba, bakayita Kalamba, basinga bakakazaako mbu Kalamba. Wajjayo points 15? 15. Abajjayo 5 muliwa. Naye Allan kyengezako okuleetera wabeerangawo diversions. Kyovalanga kiba kirungi nnyo parent yenna kati kitange olwedde baali bamuwa transfer mu senior 4 yamfollowinganga up nnyo aze ku ssomero akoze eki ate nga yayinanga naye gundi ze objectives ze ng'omuzadde. Overfeeding a child is bad, makes him dense. Najja ku ssomero n'akujjukiza nti ye akuuma ekiro nga asikaali kuba mu poliisi akuuma n'asula mu mpewo because of you. Okitegeera oba aleese 13,000 ndowooza sijjukira na ssente tata ze yampanga nnyingi. Naye kusoma afiirawo bamujjukira bulungi. Headmaster wange ndowooza nakati akyali headmaster anjulira ku ekyo. I was then nayinamu ne katalent ak'okuyimba nga nyimba bulungi kubanga Seventh Day Adventist biba byakuyimba ebyo weebityo. But my point is
there were so many diversions. Omwana wo Yesu omutute musomere ddungi naye omwana wo tomufollowinga app tomanyi mpisa zalina ne bwadde waka ate kati ku masimu agajja alani abaana bali exposed ku bintu bingi TikTok kuliko abavuma kuliko biki pornography bamukendeza but still it is ongoing. Omwana tomufollowinze app omwana atolose ku ssomero bakuyise ku ssomero you still on the side of omwana mugunjule bulungi enkya ajja kujjukira nti mama yankolanga bwatu kati nakabijjukira kati nti tata yantabukiranga wabula yali ayina kyannemesa ekyantaasa mu maaso naye saawuliriza questions azze nze nali fani wa questions dance hall dance hall wava kusomera n'ogenda n'olaba conscience nalina kazini wange sijja mwogera kazini sister saawa zino tali mu Uganda yankubira nakwatagananga nnyo naye nga Bambi antegeera teyali mulalu mu bino ebya music biki kati nga bwe tubeera ewaka nga mwegomba olaba embeera ze yasomera mu single school mama ngamba nange nina okuba nga Donata kati lumu ng'ajja ku ssomero nga ngamba questions yazze nga nkitegeera nti yazze nga nkuba esimu ye nga mubuuza nga ngamba tebabakiriza kujjako okujja ku tugambe okujja ku ki okuddawo ewaka for a break like for weekend ng'eyo nga munnaye ajje ne mugamba nedda jangu ojja basaba permission bakole ki banzikirize. Katono nnyo. So akunona akubuuza tubawa permission nga nona nga asaba permission nga bagaana nga bagamba nga bakubira kitange bamubuuza Suzie waina gwe watumye nti ajje akime Suzie tatange naga no natabuka no mwana nedda nze muli nengamba nagakaba n'ogakaaba nno nengamba questions azze ndi mulabako ddi ate nga n'abaana balina engeri gye bakyamulamu tugende prep bweggwa jjukira bali mu kuba bidongo questions yayaka nnyo nnyo n'entebe nengamba nze nina okugenda oba ki ngambuuka geeti fence mujja fence nga ngenda nga musanga nga tugenda mu questions nga mala nkomawo mu ssomero gwe mwana gwali eyo maliriza mwana gwali eyo obulamu kya muwendo nnyo tewali yagadde kubeera ku bulamu bwa kumira ddagala buli lunaku yesu oyinza okukiraba nga tasiki ey'amangu naye it's not easy si kyangu kijja na bingi ate gwe oyinza obutasobola kubeera nga nze oyinza utafuna mukisa ng'ogwange fe tulina okulya obulungi tulina okwerabirira obulungi tulina okumira eddagala okitegeera bino byonna woba tolina ssente ofunye akawuka gattako ofunye n'olubuto nsimanze nafuna akawuka nefuliramu n'omwana responsibility yajjirako ya mirundi ebiri these are double things okitegeera togenda kumalako kuuma obulamu bwo bwe bugagga kuuma obulamu bwo n'ekirala kinjagala mbajjukize CRUZ Bridal Center alina offer gy'ataddewo Allan ogula gomesi 2 gwe bride ne akuwa ne seti endala 3 gomesi 3 omugole gomesi 3 metron nabo 3 n'abawerekera ba maids 3 ku offer eno yonna ngeri wrapped up ya milioni 2 abadde yagisazeekoko mu zino festive season asobola okuteesa naye nga ya milioni 2 so okukendeezako katini naye nga it's a mega offer by the way for this festive season mwena balina emikolo mugende eyo mumuwagire ali kwa Net Plaza
eri 0782 0855. Yes. Ne Airtel eri 0702 60 8505. Kale. Mukutu CRUZ exclusive kobadde kosinzidde okubanga ate otulabira njagala okubanga ate onakola leero sisukkawo wado but otherwise tuli proudly powered by Marus Bridal Center. Njagala otutumira mikwano gyange ab'e UK, Aunt Latifa, Ugamba otya, Richmond, Jobs Link, Jaffa, Mosh, kansubire mwena buli bulungi nnyo bulungi ddala. Kale mbaagaliza festive season ennungi musibe bulungi mweraba.